treason aba mutabani wa treason treason tata wono treason yazaala ono kale treason omusango gw'oguzza yes ekimezo kyagwo gulina maximum sentence kuttibwa naye ate waliwo agayitiridde obungi mwami wozi yadde alowooza mu ndowooza ye nti Lukwago ono takyalina maanyi mu bantu ekyo yadde gundi yadde surprise gyo kiraba then wamu n'emikutu gyaffe egy'enjawulo naawe otulabidde thank you so much olinye okubeera nga otulaba olunaku lwa mazima ne justice oba obwenkanya eri abantu baffe abawejjere abantu baffe aba bulijjo olunaku olwaleero nze ne kanso tugenda batunula mu nsonga ez'enjawulo naddala ku musango ogwateekeddwa ku former Lord Mayor Erias Lukwago tugenda kuba tusima tuwulire tumanye tutegeere bituufu biri ki ku musango guno gwa misprision of treason kutegeeza ki era possibility ziriwa naddala bail eyasabye eri mu kusabibwa okubeera ng'agifuna ennaku z'omwezi 22 olw'emmande ddala possibilities weeziri oba nedda kansa agenda tubuulira omusango guno abamu twagulidde ng'omupya as it ever happened oba gwali gubaddewoko era what is the possible penalties senga gukukka mu v line kanso matovu nabagamba buli nsonga ejjulirwamu oba eyingiramu amateeka nafunayo nange munamateeka wange kanso sebwenkwaniriza nange okusanga obulamu bugamba ki obulamu bulumisa pozi mweno kulikayo mu weekend wetuludde okulabagana weekend twagivudde mu mbeera ya misinde naye weetuli amiina mbuuliza ku balabi ba focus then tulabe abatulaba byonna gye musinze okutulaba naye tubabuuzaako tubeebaza gye mutuusaako engalo abafunye obuzibu tubasaasira ate abafunye ebirungi netubasanyukirako amiina kanso twabadde awo eggulo munnamateeka munno eba former Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago nga bamutwala mu kkooti Makingi omusango ogwakusomeddwa gwe bayita misprision of treason abantu twazze ne twekuba empa tugamba kiki kino ati tujje tuwulira treason manya biki kanso omuntu waffe wa wansi naddala emmandi nganze nyandyagadde otegeera omusango gutegeeza ki ekyokubiri embeera omuloodi gye bamutwaliddemu what are the possibilities okubeera nga tufuna biiru banga tunaffe tunaabeera nga kano Kizza Besigye Okero Mwanga Kivumbi nga layini gitunaatambuliramu eyo nsaba tutandike first things first omusango guno gutegeeza kiguyinza kutakutibwa gutya ku muntu gutegeeza nga munnamateeka nsooka enkonda eminge engeri Lord Mayor Senior Counsel Lukwago gye yawambibwamu ewuwe ekyo kyokka ekikolwa kyali kimenya ssemateeka kubanga ennyingo eya 23 erambika bulungi omuntu singa aba akwasiddwa butwa bwalina okuyisibwa byonna tebyagobererwa n'atwaliwo mu kifo kye tutamanyi ng'abantu be tebamanyi gyali looya we tamanyi gyali ekyokka ekyakolwa ku olwo kyali kimenya mateeka era tukivumirira era mwali muwooza okumulaga nti eggwanga lino bw'aliba alyagala nga bw'alyagaliza okulifugako eggwanga eritalimu mateeka terikulaakulana era ekyokulabirako konga eyo mugiraba ebbanga libaddewo erina ebyobugagga bingi naye tekulaakulana terimu nguudo nnungi terimu mafactory terimu kyomanyi lwaki teri mateeka kalwokuba nti amateeka tegakola teriyo nkulaakulana mwami muwoozi tumusaba takwata ggwanga lino kulizza ate mu kkubo eryo ng'abantu tukyalwanagana n'enfuga eteredde mu bintu ebirala services n'ebirala ate n'amateeka bwe ganaalinyirirwa egamba tegakyakola lwaki bagamba olaba embwa egoba ow'ekiwempe ate gwe ayina ennyama bwe baba bakulevo ya Lukwago basobola okujja ne bamusena bwe bati munnamateeka ensi gwegoberera gwetunuulira saasira fuutu sooja nga teri nnyamumanyi era gye baliwo bayitirivu tetuboogera nako naye nga gye bali baakwatibwa drone ziwuliyodde abantu mu bifo bingi so ekyo tukivumirira then bwe tudda ku musango misprision of treason aba mutabani wa treason treason tata wono treason yazaala ono
kati treason omusango gw'oguzza yes ekiwezo kyagwo gulina maximum sentence kuttibwa naye ate waliwo abasobola okuba nti basobola kuholdingibwa mu treason kati bebajja ne bavunaanibwa wano misprision of treason abo tugamba nga kitegeeza wamanya nti bano beekubaana okujja ku gavumenti mu nkola emenya amateeka oba okuyeekera ebifaananga ebyo oba okutta pulezidenti kati bwewamanya n'otategeeza babuyinza teeka ligamba genda otegeeze ministry of security genda otegeeze magistrate genda otegeeze police Lukwago yamanya nti Dr. Kanokiza Besigye kigambibwa bo etteeka eryo omusango bamuguddeko kyegutegeeza nti yamanya ekobane Dr. Kiza Besigye yali akola eryokusula gavumenti n'atajja kugamba babuyinza nti bannange muli awo nti bali baagala kusula gavumenti akakundi kolaba wali kaagala kusula gavumenti gwe musango bamuguddeko then boda ku situation ya Lukwago ye ate yabadde munnamateeka waabo be bavunaana treason bitegeera kati nze nga ndi munnamateeka awo emikisa mingi nsooka nenkubuuza muntu musango guno waguzza oba nedda byombuulira nensinziirako okupreparinga defense yaffe ne bwe ngenda okuwolereza namateeka muli babi kaakati awo mufuukamu ababi ate tuba babi nga ndi mulimu kutaasa tutusaavinga bwenkanya bannange kanso nkubuulire omusajja namubba wamubba nti nenoonya possible ways bwensobola okutaasa bitegeera era nenkugamba bwe tutuuka wali tokkiriza nti ffe baitha bwe tusoma kugonjoola bizibu nti lubeera nze munnamateeka oli mwetaaga olina kizibu kati ffe tugonjoola biki bizibu kati obuze gwe ekizibu ekyo kyekyo kyetugonjoola nti bannange bakukutte oyise munnamateeka awonzize nti ekituufu mbadde naakabaana emirundi 3 nansimatuka leero bansenye kati nensala amagezi nkugonjooledde nti ekizibu ekyo ge mateeka ate naawe nojja leero nga gwe batusizaako obuzibu naawe nemmanya yebakoze ne bwe bati tusobola kuleeta defenses ki ezitaasa omuntu wange oba nsobola kuraisinga mateeka ki agaleetera omuntu wange obwenkanya so kati gwe mulimu gwa munnamateeka kakati mwami Lukwago bw'aba yagenda nayogera ne bakirayanti be ku nsonga zino nti ate wali buzibu ngenda bawolereza ekituufu batukwata nabo bennyini bakwatibwa mu nkwatibwa ya kivandulo teyali y'amateeka Besigye nga babakwata kati mwami Lukwago n'agamba ate wali buzibu nga looya yatunula technicalities ezo zonna abantu bano babakwata mu nkwata yaabwe obumenyi bw'amateeka abantu bano emisala gye bajjibwa bwegiti ng'amaze otutuuka ku kinyusi kuba yadde atuuze ku kinyusi nti naye bano abaakulenga operation ekwata bano tebalina na kuyinza gye bakwata emenya mateeka nti mbadde nsaba kooti ebayite nabo bajje bannyonnyole olwamaze ofulumya samonize ezo ate ono olwajja lwamuwamba lwe bateekawo omusango gino gwa nti guno omusango gwakimpatiira n'ekirala ekirungi ky'emisango gino giri criminal gyonna girina elements zaagyo ezigirimirizaawo elements ezo nga tezivuddeeyo omusango tegusobola kusitandinga era omuntu okugeza obudde gumane gugobwa nga bw'oba walaba omusango ogubadde oguli recent ogwokero walabanga oludda oluwaabi maakyaza abantu bali bagamba nti balaba omulamuzi mu nsala yakulaga nti bano bakakasizza kino na kino yagamba abantu bano balina okukakasa intention nti omutemu yalina ekigendererwa ekitta nti ne bakakasa nafuna ripooti y'omusawo ensala gye yasala nti ne bakakasa enzita emenya amateeka yaliwo nti emirambo gyaliwo nti zonna ingredients za mada zapuluvingibwa awo nno omulamuzi kwe yasinziira n'asooka awagundi ekibonerezo kakati negina emisango yomala ogiteeka ku muntu ensonga lwaki muntu bakwatanywa petitions emala emisango negibula ne babaleka tebaba na buki naye bagiteekawo ssaawa ekuholdingirwako muki muntu
kati kye kigenda mu maaso ku mwami Lukwago bali mu kuholdinga Lukwago basobole okubaawo ebiyita bamuholdingirako wano okutaataganya first of all bamukozesa okunstallinga fear mu balala ne omulamuzi ono ali mu musango nti naawe genderera bw'otaasale bitwagala kuba yeyayisuubinze samunizi ezo naye kati nawe wadde bamuweereza okutiisatiisa okwo naye nga kuweerezebwa ani General Muhoozi ekirala ennyingo yaffe ey'okubiri mu ssemateeka atika ey'okubiri egamba nti constitution yeri waggulu wa buli kimu ye supreme law of the land ennyingo eyo abantu bagivunula nga bagamba mu njogere ya bulijjo kubivuna abantu nga bagamba teri ali waggulu w'amateeka baba kootinga atika eyo ey'okubiri ffe kye twogere teri ali waggulu w'amateeka kiri mu constitution mu atika ey'okubiri kuba constitution eyo ye mateeka teri ali waggulu waki w'amateeka kati mukwata teri ali waggulu w'amateeka tugamba ne mwami Muhoozi naawe amateeka gano gakuholdinga gatya gakukwata toli waggulu waago constitution eno bw'eba egamba omuntu bw'alina okukwasibwa era constitution yennyini ng'ejja n'eraga bw'oba ozzizza omusango gy'olina okugenda okunnyonnyola kubanga oyitiddwa amateeka bwe galagira oyitiddwa mu kkooti jangu ate gwe bawadde olupapula lwa kkooti olukuyita n'okwata mukwate kitegeeza amateeka ogamanyi wagamenya okuva lwe wagenda okuwamba omuntu amateeka ate si lwa lusoose by the way twogera ku sseeti ya Lukwago General Muhoozi azze amenya amateeka naye abantu mbabirabanga ebyokusaaga yawamba Edi Mutwe n'atugamba n'amutwala mu kifo ekitamanyiddwa ng'abantu be tebamanyi gy'ali yali amenyese mateeka n'amukwata n'amusalako enviiri era nga bw'atwakudeetinga ku Twitter n'amaana ateekayo ebifaananyi bye oluvannyuma ng'era abantu bavuddeyo basitudde amaloboozi basooka bamutwala mu kkooti ekintu kye kimu yakizzeemu n'akikola kwani ku mwami Lukwago oba bayagala kulaga abantu nti tumulina akyali mulamu anti nkugambye amateeka kye gagamba okukola etteeka likugamba alina obuvunaanyizibwa obukwata emisango egyo ekitongole kirina obuvunaanyizibwa ye poliisi erina okusamoninga omuntu ku levo y'abantu nga Balukwago emusamoninge bw'agaana ejjeeyo bemukwata ate bwemukwate mutwe mu kifo kye tumanyi nti poliisi bamukutte poliisi yakira so si kusooka kubuzibwawo kuteeka bantu bamusibe kantuntunu nga bw'alabye Lukwago tetumanyi gy'ali looya we tamanyi gy'ali famire temanyi gy'ali ebyo byonna bimenya mateeka mwami Muhoozi bye yakoze so kati eyo gye tuvudde bannayuganda nga kye mbadde kugamba ensi eno bw'aba awulira ng'ajagala lumu nga pulezidenti waayo ensi tegenda kukula nga teri mu mateeka naye tejja kumunyumira nga teri mu mateeka era mumujjukizaayo kimu bannayuganda be balabanga abatiitiiza essaawa zino ab'omulembe guno bannayuganda be bamu mu 8 gavumenti ng'ebanyigiriza ng'abantu babe bawambibwa ne batamanya gye bali amu ne basangibwa nga battiddwa bannayuganda bwe baafuna obuvumu ne beeyunga ku muntu eyali avuddeyo okulwanyisa gavumenti ne balwana naye gavumenti neevaako omuntu oyo ate alina maanyi gali awo nti bamweyungako ne bamuwa buli kintu kyeyali asobola ow'emmere owaki ne balwanyisa gavumenti yali ewamba abantu n'okubatta nga tegoberera mateeka neevaako njagala kumujjukiza nti ebiseera ebyo yali mu lutalo yali taata we yategeeza abantu abo nti mujje tulwane tujjewo enfuga eno embi etagobera mateeka ejja ku bantu eddembe lyabwe nga tebena wadde ekiso eyali mu lutabaalo olwo abantu bamuyimeko mu 8 bali bamuyita mwami Museveni kitaawe wa General Muhoozi kakati essaawa zino General Muhoozi nga kitaawe atambudde emyaka 4 naye mujjukiza bw'anaakola bye bimu bajjajja b'abantu abamu ne bakitaawe b'abantu abamu abeeyunga ku kitaawe okulwanyisa enfuga eyo abaana bwe balina jinsi z'abakadde baabwe nabo embeera bw'enaalaba ng'abantu bwe babuzibwawo emizimu nga gisituka wewalijja force egamba nti ekimala kimala abantu abo bakyalina obusobozi okuddamu okulwana okuggyawo embeera eyo embi ekirala ate constitution eno yennyini gye tusoma mu nnyingo ey'okusatu yennyini ekugamba nti omuntu yenna singa agezaako okumenya constitution eno constitution ogimenya buli lwomenya either mu kutwala obuyinza weyogera ku treason abatwala obuyinza togobereddeyo kyegamba oyo munnayuganda ffenna tulina mandate okumulwanyisa either okumenya
obuwaayiro bwayo singa ffe bannayuganda bakulwanyisa obutamenya buwaayiro obwo baba tebalina musango gwe bazizza mu constitution yeeno so kati mwami Muhoozi ebyo bimubeere emabe ku mutwe gwe nga talowooza nti abantu bonna abalwanyisa embeera embi yali wano ku mulembe gw'Obote n'emirembe egyasooka talowooza nti abo baafa bagumba bazaala abaana ebyafaayo byabwe bya Uganda bakyabijjukira bulungi ekyetaagisa kati kyeki then tudde ku bakulembeze betwalonda this time around bakoze bulungi amaloboozi gabuliddwa mu gundi mu nsonda zonna agakondeminga era ndowooza yadde ensonga y'amaanyi lwaki Lukwago bamaze ne bamulemerera ne bamuwandula ku poliisi okumutwala mu kooti kumutwala ekira bamutwale mu kooti bagulewo omusango ogutali gwa gundi naye ng'ekyo kyakoleddwa olw'amaloboozi agayitiridde obungi. Mwami Muhoozi yadde alowooza mu ndowooza ye nti Lukwago takyalina maanyi mu bantu ekyo yadde surprise kiraba then naye n'abaasirise omulonzi naawe oddeyo weebuuze naye ono wange bwe nalonda kiki ekiri mukwatako kuba baalinga babagamba nti bali ku nsonga z'abantu kati abali ku nsonga z'abantu ze zino kubanga Lukwago ali mu kulwanira ddembe ly'abantu naye embeera ng'ajja okusaavinga ne bamusena bwe bati nkya bagenda kukwata talina linnya nga lya Lukwago bamukole mu mbeera y'emu so abakulembeze mu bakushoningi ku nsonga eno ogamba kinga sinawulira ddoboozi lyo nga tonnavaayo kwogera ku nsonga eno